njagala obbanjulira nti nze ndi May Kawala, Musumba May Kawala, Mama May, Jajja May, byonna nga bwe biyinza okubeera. Nali mukyala w'omusumba omu, Mukama namwetwalira. Naye kati bwe mubeera nga munnyaniriza wano ng'aba Mothers Union, kirungi kubanga ebyawandiikibwa bitugamba nti tugende mu nsi yonna tukole ki? Tubuulire enjiri eri amawanga gonna. Twetaaga Yesu okuyingira mu ffe, n'atukyusa, n'akyusa ebyedda, ne tufuna okusonyiwa, ne tufuna embala y'okusonyiwa, ne tufuna embala y'okwenenya. Nga omwana kikutwalira naawe okwenenya, omwami okwenenya, omukyala okwenenya, omukyala okusonyiwa, eyo mbala n'ekubeeramu. Oluusi ebiseera ebisinga bwe tubeerako mu counseling, oluusi ojja kusanga mwami wo, abaami abasinga oluusi obasanga nga tajja kujja straight akugamba ekigambo nti mukyala onsonyiwe nayogedde, naye ayinza okukozesa ebikolwa. Kakati kiri nti tulina okubeera n'embala mu ffe ey'amagezi. Omukyala omwegendereza aba n'amagezi, ate amagezi tegali wala na kisa na kusaasira, byonna obisanga nga bikola ki? Biri wamu. Kakati omukyala ow'amagezi abeera creative, mangu, alaba ekintu n'akibalirira. Nga bw'obeera n'omwana wo n'omuwulira Yesu n'asula ayagala kwebaka, yekyusakyusa, alabika yeetaaga kukyusa dayipa. Amagezi, abakyala ababeera quick n'amagezi. Era abaami abasinga tubategeeza nti abakyala, omwami yenna kirungi n'awuliriza ku mukyala we. Mukyala we buli wagambangako njagala twogeremu, sabanga Mukama ogambe Mukama oba agenda kwogera ki, naye Mukama nsaasira katutuule mpulirizeeko. Naye byonna byakusaba. Waliwo lwojja okutuula akunnyonnyole, ate luli era tewampa budde kwogera naawe, naluli watambudde butambuzi, naluli ate omunyo gwaweddewo nenkugamba tewaguguze, ate luli nga bingiko. Naye ate bw'owuliriza kimuyamba okurelivinga. Abakyala abasinga baagala nnyo baami baabwe okubawuliriza. Bw'obeera omwami alina amatu eri omukyala, ojja kuba n'omukyala. Ate naawe omukyala mwami wo bw'aba akuwadde akaseera n'atuula, omwami oyo n'akuwuliriza ng'akwagala, kitwale nga kya muwendo. So omukyala omwegendereza ani ayinza kikola ki? Okumulaba. Tulabye leadership, obukulembeze. Ekyamera mu ggwe kibeeramu ensigo ereeta obukulembeze mu ggwe. Obukulembeze tebugwa bugwi ne babukukubako bukubi, era bwe baba bukubyeko bukubi ng'ensigo teri mu ggwe bugenda kulema. Kyova olaba tetuyina kupapira bifo, kubanga ebifo bye tuli kyekifo ekyo kyoli bwe buweereza. Amiina. Ako tukafunyiwe kyoli ekitudde mu ggwe bwe buweereza. Tulabye batwanjulira Ssenga, omukyala oyo kyali bwe buweereza obuli mu ye. Oyinza omusanga nga tali ku kituuti kubuulira njiri, naye nga bw'abeera walinze ate siyingirawo, naye ng'alina obuweerezaawo. Kakati embala eziri mu ffe is the ministry. Era gw'atudde awo oteekwa okuba nga waliwo ne kyotuulidde ng'ate olina kyotunuulira ekirala kyoyaayaanira. N'ogamba naye nze ndowooza nandibadde muyimbi, naye nga toba nga munambala yakuyimba. Weewaawo ate ng'era osobola okusinza Mukama. Tekitwala ddoboozi gw'okusinza Katonda. Naye nga ekituula mu ggwe, ekikula mu ggwe, kyekikola obuweereza. Ojja kusobola okuliidinga abantu ate nga you lead people in a gentle way, ng'oli mukakamu. Kubanga ekyo Yesu kye yatulekera okuva mu Matayo 11:29. Yesu yatukakaatika n'agamba nti bannaye mwetike nno ekikoligo kyange ekyangu, kubanga nze ndi muteefu. Yesu yatulaga nti ye muteefu, mukakkamu, n'agamba nze nina emirembe, nammwe mulifuna ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Kakati omukyala omwegendereza abeera n'obukkakkamu, muwombeefu kubanga alina Yesu, alina emirembe, owummula. Ensi eno nga tunaagisobola abooluganda twetaaga okuwummula eri ebintu. Ng'oli awo carefree oba kibaawo gundi aguze ekibanja, it's okay, Mukama yeebazibwe, ekikyo kijja. Gundi afumbiddwa, musanyukireko,
nange omwami wange ajja kukola ki? Naye ekituleetera obuzibu kwe kukaalamuka, muntu n'ojjula obujja, tunojjula ennaku, n'ogamba nja gimusuuza, nja kukola bwe nti, nja kukola bwe nti. Naye ekireetera omuntu w'embala omwegendereza okunyweza ekikye kwe kubeera nga n'amaaso go togateeka ku oyo akikola bw'atyo. Kubanga gwe oli muyite, oli mulonde, ebibyo bijjira ku layini. Omulabe ne bw'ayagala abikusuze tasobola. Kubanga oli muyite, olina embala, oli muntu mwegendereza, ebibyo bijjira mu package. So, obuweereza obuli mu ggwe buva mu ekyo ekitudde mu ggwe. Kubanga ekijjudde mu mutima akamwa kakola ki? Kakifulumya. Amiina. Omukyala yenna ow'embala ye mukyala ayayaana okubala ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Ekyo twakimaze. Yayaana okubala ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Ekibala kirina ensigo, era buli nsigo eri mu ggwe erina omulimu, era mwe muva obuweereza mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Kati n'ekirala, nina omwana omuwala era mwogeddeko leero nga tuli mu church by the way. Nkola naye yabadde nga ngereza mu Kisiraamu. Naye naŋŋamba, Mama May, kakati eriyo abalokola abamu naye nga banywa ne ku mwenge. Kakati n'amala n'ambuuza naŋŋamba, Mama May, are you perfect? Ne mugamba, siri, naye njayaana buli lunaku okukibeera kubanga Yesu ali mu nze is perfect. Amiina. Omanyi waliwo ebintu bye tudinaayinga naye ng'ate bye bituufu. Nze ndi muntu nnemererwa, naye ate Mukama yanteerawo ekkubo erinfuula omutukuvu era omutuukirivu. Era ebyawandiikibwa kye biva bigamba nti nze omutuukirivu wange anaabeeranga wala n'okujoogebwa, anaabeeranga wala n'okunyoomebwa, n'entiisa teribeera gy'ali. Era tewalina kyakulwanyisa kye baweesa okumukola obubi ekinaalabanga omukisa. N'agamba nti obwo bwe busika bw'abo be nalonda kubanga oli mutukuvu we. Kakati buli we twogera nti ffe tuli batukuvu, tuli batuukirivu, omuntu atakitegeera agamba, is she perfect? Naye ng'ate tukola naye bw'olumala n'agamba, naye Mama May ntegedde Mukama kye yava akuteekako obuweereza. Olwakino yesterday twabadde tuli nga tugenze okugula kompyuta, naye twagenze ne ba client. Kati bwe twamaze omwami ono atulwisa obudde ne bugenda. Omukyalo ono yennyini n'agamba, banaye nno bagenda otugoba. Ne mugamba tebagenda tugoba. Omanyi bw'obeera ng'oli mukkiriza, oli mulokole, ebigambo bino ebya negative ate olw'embala eri mu ggwe owulira nga toyagala nakola ki? Nekiwulira. Era buli lw'okiwulira nga musajja wa Mukama yagamba ogamba nkisazaamu. Nze oli ne bw'ayogera ne Mukama njogera nkisazaamu. Kubanga ebiringa bwe bityo si byange. Naye yaddinganya nga bagenda nno tugoba. Nengamba tebagenda tugoba. Bagenda nno tugoba. Mugamba tebagenda tugoba. Naye bwe twatuuseeko ekyabadde kipapisa, twatuuse nga buli kimu kiri bulungi, ate waliwo kyabadde kiteekwa kukola ki? Kutugobesa. Naye bwe yamaze n'akola comment n'agamba, naye Mama May ntegedde y'ensonga lwaki oli muki? Mukama yakulonda okuba omuweereza. Omuntu w'eddiini endala okukukkiririzaamu tekiba kyangu ng'ate okola naye, oyogera naye, otekinga step by step. So bwe twakolamu omulimu tusobola okuba embala, tusobola okuba ensigo, tusobola okuba ebyokulabirako eri abantu abalala, newandibadde nga tebalina ddiini ng'eyaffe oba nga si balokole tebannalokola. Kubanga ekiri mu ggwe omanya otya oba kyekinaakyusa oyo akulinaanya. Amiina. Obukulembeze ki ekibulimu nga gwe omukyala? Obukulembeze ki ekibulimu eri omukyala? Olina kibala ki mu ggwe era ekirina ensigo eyinza okugasa abalala? Ebyo bibuuzo bye biyinza okugira ng'omukyala n'owandiika wabbali n'ogamba, nsigo ki oba gye nnina mu nze oba nsigo ki gye mbuzaayo? Tuwulidde omukyala asalawo ogenda okuyiga obuweereza. Amiina. Alina okuyaayaana mu ye, ayagala kusalawo okuweereza Mukama. Ensigo ebala oba tebala? Twetaaga ne tusoma Yokaana 15 ne tulaba ensigo ebala. Ensigo eri mu ggwe eteekeddwa okugasa abalala oba etemebwa mu ggwe? Nga maliriza
Yesu ayogera mu Yokaana 15 nga yeyogerako n'agamba nze muzabbibu ogw'amazima mwe muli batabi, naye era n'amala n'agamba nti ettabi eritabala bibala nze nditemako, lisuulibwa ebweru, likala, lyokebwa omuliro. Kakati wano twogedde ku bibala. Ebibala yebireeta embala, character, mufe. Naye kati Yesu bw'aba agamba nti bw'oba tobala bibala yalitemako, kitegeeza nti singa mbeera mu nsinga sibala bibala, ekyo Yesu ye kye yayogera. N'agamba nti naye eribala alirongoosa ne lyeyongera okukola ki? Okubala. Naye layini esooka egamba nti nze muzabbibu ogw'amazima. Yesu ng'agamba nti ne kitange yeki ye mulimi, ekitegeeza ye taata aliwo okukabala, kutemera ekyo ekibala ki? Ebibala. Bakolera wamu mu busatu. Era tukkiriza Kitaffe n'Omwana naki? N'Omwoyo Omutukuvu. Naye njogera ku bibala nti ebibala byo bwe bibeeramu Yesu agenda kubeera ng'akusanyukira, ettabi lyo terigenda kutemebwa, naye Kitaffe agenda kubeera nga atemera ebibala byo bisobola okugasa. Omukyala omwegendereza ayogeza magezi n'okuluŋŋamya, okwesigwa okuva ku lulimi lwe. Omukyala omwegendereza abeera n'okwogera okw'amagezi, alowooza nga tannalowooza. She speaks with wisdom and a faithful instruction is on her tongue. The verse highlights virtuous woman's speech as being marked both intelligence and kindness. Ekyawandiikibwa kino kitutwala ku mukyala alina amagezi ag'Obwakatonda agajjudde ekisa, aweerezanga modo, aweerezanga ekyokulabirako mu bigambo bye eby'okuyigiriza okuzzaamu amaanyi n'okuluŋŋamya abalala mu kubalowoozaako, mu kubalabula, mu kubakansolinga. Kakati gwe omukyala omwegendereza nga nva wano ogenda kubeera kyakulabirako. Maama bw'abeera nga mwegendereza, abaana b'Ebbayibuli yatugambye mu ngero nti n'abaana bagamba nti naye maama waffe oli wa mukisa. Ate n'omwami agamba nti mu bakyala bonna yadde abawala balabikako abayitawo, naye gwokola ki? Gwobasinga. Kakati ofuuka modo, ne bw'oba toyogedde ne bw'oba oyogedde, abaana bo batunuulira ggwe ne babeera nga bakola ekyo ky'okola ekirungi. Kiba kibi nnyo okubeera nga waliwo ekibi ky'okola ate abaana ne batwala ekibi. Naye ffe ng'abalina ekigambo eky'obwegendereza tulaga abaana baffe ne batulabirako. Bw'abeera taata, omwana agenda kukula ng'ayagala taata byakola, era ogenda okulaba ng'omwana avuddemu omuntu mulamu kubanga taata yatambula n'obwegendereza n'omwana n'abeera ekyo. Amagezi ge galuŋŋamya, okwogera kw'omukyala gavaayo mu bujjuvu ne gawa eddoboozi ery'okuluŋŋamya buli lw'ayogera. Wisdom guided speech. The woman as described, her knowledge communicates it effectively, offering sound counsel when she speaks. Mukejjevi egamba nti olulimi lwe ly'etteeka ery'ekisa, ebigambo bye biwumbibwa bulungi obutakoma. Amiina. Ebigambo sigenda byongerayo bingi lwakuba bingi, naye tulaba nti omukyala omwegendereza abeera n'embala ey'amagezi, ey'ekisa, ey'okuluŋŋamya, ey'obulungi, nga tannaba kwogera ayogeza magezi, era eddoboozi lye liwulirwa. Mu kifo mw'obeera mu community, awaka oba ku ssomero, ne bw'obeera mu ofiisi, buli w'ogenda obeera bakwenyumiririzaamu. Kati olunaku olwaleero twagala tubive wano nga tugamba nti abooluganda tutambulire mu bwegendereza, nga abakyala nga twegendereza, n'abaami nga twegendereza, bakadde baffe nga beegendereza, naffe ffenna nga tukola ki? Nga twegendereza, kubanga kitukolera bulungi. Nga mmaliriza abatumanyiiko, neebaza nnyo Katonda nti Mukama yali ampadde omwami omwegendereza. Amiina. Era amiina, ekyo kitukola bulungi. Bw'oba ontunuulira oba bw'oba ondaba nga gwe omuntu amanyi, nnyinza okubeera nga waliwo ekintu ekiri ku nze ate ekirera
abantu abalala abalaba kubanga nze nkimanyi bulungi ti abantu bulijjo bwe bafiirwa wabeerawo ebintu nga bibiri omuntu byagamba nze mpeddewo mwami wange afudde mpeddewo omuntu muli alowooza nti nze ng'omukyala sisobola kubeerawo ekyo omuntu kyasooka okulowooza era abasinga adduka supiidi n'agamba nzijeewo omusajja nze nsobole okuba n'obulamu naye abaluganda njagala obbategeeza nti Katonda oyo ye mulamuzi bw'oba weesize Mukama n'obeera omuntu akkiririza mu Katonda Katonda agenda kukola bulungi okusingako banaye mukube engalo nga bwe tuwuliriza okusingako omuntu bwe wandiviiriddwako omuntu n'ogenda otomera kirimu ebintu bingi byendaba era byennyinza okugabanako n'omuntu naye n'awulira ndabye omukono gwa Katonda ndabye amaanyi ga Katonda agali mu kumwesiga ndabye amaanyi ga Katonda agali mu kumukkiririza mu Bayibuli muno kyemmanyi nti n'omuntu asobola okiraba nga tekyegaanika naye kiri kitya omuntu nga wakamala okufiirwa emyezi 3 omuntu n'agamba banaye nina okufunayo omuntu munoonyeze omwami waliwo byoba tolowoozezzaako olina abaana oli muweereza olinamu embala Mukama yakuyita oli muweereza waliwo gwe weemalirawo obulamu bwo gwe wennyini n'okola ki kubanga omukyala omwegendereza oba omwami omwegendereza abeera focused asiriikirira n'anoonya Katonda we n'awulira eddoboozi ne limuwa go ahead. Kakati bino ebigambo abaluganda tetubyogera bwogezi naye biri real omuntu oba n'amagezi. Njagala okutegeeza bakyala bannaffe mwabali wano mulina amagezi kubanga amagezi gabaleetedde okufumba. Kati sanya bwenkubuuza bwenti bwenkulaba bwenti ndaba omukyala omukyufu buli lunaku Katonda akwongerako ate nga ndaba ne mutabani naye aneewuunyisa naye nga mwalerebwa ne musubmitinga ne mubeera ku bigere by'abasumba. Kati ensigo eno gye njogerako yeye yabagwako naye ensigo emeruka. Era ekintu kye neewuunyizza wano nga buli bantu betwasumbako okuyitibwa okuli muffe tekukoma naye buli we tuyimuka ne betwalera bakola ki bayimuka kubanga ekyo ky'ekyobutonde. Naye kaakati nze bwe neetunuulira n'endaba either nnyinza okiyiwa oba okirera. Singa mba sitambudde na Mukama bulungi mba neemazeewo. Singa mba sitambudde na Mukama bulungi nendowooza nti obulamu bwange bwali buva mu mwami mba mpeddewo naye obulamu bwange buvaawa buva eri omusajja oyo ali ku Namulondo. Kiki kye neetaaga okutwala eddaala ery'okukkiriza ne neeyongera okwennyeka mu Mukama. Mukama n'ayongera okukola ki ebikulu. Katonda asobola okukuuma mukyala. Omuntu ne bw'aba avudde mu nsi eyo si y'enkomerero. Teweesuula mu kinnya kubanga ojja kugenda ogwe ku mwami nga naye anoonya kutereera. Bw'oli awo oli mukyala weekoledde ebisente byo otegekedde abaana bo omuleese awaka oluusi tajja kuba na mukwano eri baana bo abazzeeko atandise banyigiriza ogenda kukola otya. Omukyala bw'oba tofokasinze waliwo embeera enzibu gy'ogenda okuleeta mu makaago ate obuweereza olubuweddewo kubanga ekirala otandika lugendo lwa bufumbo. Naye ekintu kyendabye eri omuntu omwegendereza Bayibuli egamba nti omutuukirivu wange ne bw'aliva mu nsi ne famire ye teridaagana n'abaana be tebalidaagana. Ekyo kyendabye. Katonda ayongera kukola naye it's up to you ng'omukyala either okweyonoonesa oba okutambula ne Katonda. Naye bw'otambula ne Mukama osigala oli bujulizi osigala oli ttaala. Mukama yabazibwa. Kitwetaagisa okuba n'embala ey'obwegendereza amazima gennyini gye kiri. Omusumba omu yambuuza bino ebigambo olw'okuba tuli mu bafumbo nabyo tubyogera. Sumba omu yaŋŋamba nti naye maama May olimu embaga nga mmeka nga 3 ne mugamba nkiwulira era nkitegeera. Naye yambuuza ekibuuzo ng'ate kye kituufu. Yaŋŋamba nti maama May olabika Mukama yakkuba empiso ne mugamba kituufu kubanga singa teyaginkuba mwandibadde mumpulira ku kibuga nti omukyalo ono twamulabye eri
twamulabye eri naye amazima gennyini nange simanyi kyabaawo naye Mukama ye yankuba empiso kubanga nkuuma nembeera nga okwegomba kwange kuli eri Mukama okusanyuka kwange weekuli ebintu Katonda abitambuza abaana bange nsaba nabo buli ssaawa era muwala wange amanyi n'ogamba mami gamba Katonda wo ng'akola mami gamba Katonda wo na kino kimugambe na kino bwe tuba tusaba naye ne ngamba muwala wange nti saagala onfuule idol naawe Katonda waakola ki akola kubanga abaana bano tulina obbalaga kati omwana bw'andaba bwe balaba obujulizi bwe balaba Katonda byakoze bwe balaba nti yadde muzeeyi waabwe yavaawo naye ebintu byeyongedde kuba bubi beezi bulungi beewuunya kati bagamba naye mami oyina Katonda kati bw'aba akubye ng'agamba tusabemu agamba mami Katonda muŋŋambire naye kati mutendekera dda ne mugamba naawe osobola okwogera ne Katonda n'akola kakati ekyo kitegeeza ki omwana akulaba ng'oli mmodowe omwana akulaba ng'omulaze Katonda omulenzi asembayo yagamba nti mami nze nali mmanyi tuweddewo kati taddadi yavaawo nali mmanyi tuweddewo naye ate mami raba ndabira ddala nga Katonda ate akoze nnyo n'okusukkuluma ekyabooluganda katubeere wano nga tugamba beera mukyala mwegendereza beera mwana mwegendereza lona beera mukyala mwegendereza eri mwami wo era ne mwami wo mulaba nga mukkakkamu kubanga bwe namusanga kye yasooka okunsaba katabo ka bufumbo ne mmanya nti tufunye omwami ne ngamba omuvubuka ono omuto okusaba akatabo k'obufumbo abaana abamu agamba nti ebyo seetaaga amiina naye twebaza Katonda banaye nganze nyumira okwogera tuliddamu Mukama abaho omukisa haleluya Mukama abampeere nnyo omukisa katwebazeemu Mukama nannyini eggulu n'ensi laba ekibiina kino taata oli mulungi oli wakisa oli wakitiibwa ffe baani okubeera wano mu maaso go era nange nzaani okuyimirira mu bantu ab'ekitiibwa nga bano Mukama kiva ku ggwe kiva ku kisa kyo kiva ku ebyo bye tuyiga Mukama tusaba otwongere okubeera abeetoowaze era we tubadde wonna tusobezza Mukama tusaasire otusonyiwe bye twogera mu bukyamu bye tusalira abalala emisango bye tukyaye bye twagoba bye twalwritinga off Mukama tusonyiwe era Mukama twenenya mu maaso go era tugamba bwe tuti naawe nga bw'oyogera mu mutima gwo munnange ogamba nti Mukama nsumulula abo bonna be nali nsibidde ku muguwa nti siri basonyiwa kubanga Mukama atugamba kusonyiwa eyo yembala ey'okwegendereza Mukama tusonyiwa bonna abatukola obubi era twenenya mu maaso go bye tukoze ebitali bya butuukirivu era tusabira ekibiina kyonna ne bannaffe abatali wano n'abalala bonna abatulaba nti Mukama afaayo gy'oli kasita otambulira mu bibala eby'omwoyo omutukuvu kasita otambulira mu butuukirivu kasita otambulira mu mbala amaka go gatereera abaana bo bakuumibwa emirimu gy'engalo zagiwa omukisa buli pulaani yo yonna Mukama agisumuludde kubanga ye Katonda gw'oli mulimu gwe Mukama tukwebazizza kubanga okikoze mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Hallelujah.